Mu mawulire agakagwawo, breaking news, oluvannyuma lwa poliisi, amagye n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okulumba era ne basalako ekitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule n'ekitebe ekikadde ekisangibwa e Kamwokya. Waliwo ebigambibwa kuba nti bye basanzeeyo, wabula ng'abamu ku bannakibiina bagamba nti ate bino byateereddwayo obuteebwa. Jjukira babadde balumba okusinziira ku bifaananyi bye twakuwadde naddala gwe yabadde atugoberera ekiro. Bano bwe babadde bakola ekikolwa kino baagobyewo buli muntu yonna era baakikoze mu mbeera nga yakubeera nti tewali muntu n'omu ku bakozi oba ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform yabadde akkirizibwa kubeerawo okuwitinensinga bye basanzeeyo oba okulaba embeera nga bw'etambula. Kakati kigambibwa nti kino baagenza okukikola nga bamaze okuba nga balabwako mu maka ga akulira security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Akireewo Kivumbi, era nga bulijjo ne ku mulundi guli nga bwe baakikola. Olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X oba mukutu gwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook n'ategeeza nti Comrade Akireewo Kivumbi n'omulala amanyiddwa nga Wakabi Smart bano nno baali baawambibwa ennaku eziyise, kati nga tebamanyiddwako mayitire gaabwe, wabula kigambibwa nti waliwo omuntu omu yabalabako ku poliisi enansana nga bali mu mmotoka ejjudde abasajja ab'ebyokwerinda nga balina n'emigemera wala, wabula mukadde ke kamu n'ategeeza nti ate ye General Gaddafi tetumanyi na wa gy'ali, tetunnaba na kumanya wa gye bamututte, wabula nga amawulire ge yategeezezza nti naye bw'atyo yamaze okuba ng'awambibwa. Kakati ago nja kutegeeza nti twagakuwadde. Olunaku olwajjo waliwo ebyambalo ebifulumidde ku bifaananyi ne wabaawo ebintu ebimu ebirabise, wabula ripooti etennaba kubanga efuluma. Kakati ate ku Akireewo Kivumbi kigambibwa nti abasajja baagenze mu maka ge era ne bakola bo kye baayise saaki, nti okukeberakebera, okunoonyereza balabe ddala mu maka g'omukulu ono aduumira ebyokwerinda bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira security ku ttebe byombi eby'ekibiina kya National Unity Platform. Omukulu ono kiki kyayina ewuwe? Jjukira baali bayazaayo dda ng'ozze atugoberera, ojjukira olunaku lwe baakwata era lwe baawamba Akireewo Kivumbi era ne bamutwala mu maka ge nansana ne bakolayo ekintu kye kimu nga kye bakoze olunaku olwaleero. Era bwe baavaayo bajja ne bategeeza eggwanga nti mu bye basanzeeyo mwalimu ebyambalo nga byefaanaanyiriza eby'amagye, mwaliyo ebintu era nga bwe baabinnyonnyola. Kakati olunaku olwaleero bafulumizza ekipapulo ekyo nga bw'okiraba nga bagamba nti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 olunaku lwajjo, bano nga bagamba nti baalina bye baasanze mu maka ga Akireewo Kivumbi era ngenda bikusomera wano ekiwandiiko kino nga kiriko date eyo nga balaga nti Kampala headquarters residency of Akireewo Kivumbi ennaku z'omwezi nga 21 gwa 2025, era wano nga kuliko ne reference ne bagamba nti abamu ku baabaddewo nga poliisi n'amagye bakola okwaza mu maka ge kwabadde kayitibwa Akireewo Kivumbi yennyini ne bamuteekako nti suspect, ne kubeerako gwe bayita Nabukenya Madiina ono nga ye mukyala wa Akireewo Kivumbi, ne kubeerako gwe bayita Lujja Richard era naye nassaako signature. Kati ne bagamba bwe bati items recovered after the search, nti ebyo ebyazuuliddwa mu maka ga Akireewo Kivumbi oluvannyuma lw'okusaakinga amaka ge mu bye twasanzeeyo mwe muli bino wammanga: two armless jackets written people power. Wulira bulungi nnyo, mu bye baasanze mu maka ga Akireewo Kivumbi mulimu jackets 2 nga zino ziri armless, tezirina mikono nga wonaagamba nti musalankwawa. Jacket 2 nga ziriko ekigambo people power, binono tebimenya mateeka. Kakati bano bagamba twabisanzeeyo. Ne basangayo one motorcycle seat cover written people power, nti cover esabika piki nga bola bino ebintu ebateeka ku mitto gya piki nga guwandiikiddwako people power. Wuliriza, ne basanga wano bagamba ebigambo ebimu tebirabika bulungi, naye njagezaako kubanga mbikuwa. Neckties written people power red, amataayi agasibwa mu bulago ng'omuntu ayambadde nga gawandiikiddwako people power nga gali mu red. Baasanzeyo t-shirts 4 nga myufu era nga ziriko ekigambo people power. Bino nno biwulirize, baasanzeyo t-shirt 4 nga myufu nga ziriko ekigambo people power. Baasanzeyo enkoofiira nga nazo myufu era nga nazo ziriko ekigambo people power. Enkoofiira zabadde 3, t-shirts zabadde 4, amataayi gabadde 2, omutto gwa piki oba cover ku mutto gwa piki gwabadde gumu, jackets 2 eziriko ekigambo people power. Jackets eza bulijjo ezitalina mikono kye tuyita musalankwawa. Basanzeyo enkoofiira hat nga njeru white in color nga naye eriko ekigambo people power.
communication gadget Motorola Blue ndoza wano badde bategeeza ekyefaananyiza radio call. Ezo radio call buli wamu bazikozesa era abaana ba foot soldier atera okubalaba gwe abadde atera okugoberera nga nabo bazirina tezimenya mateeka nti zaasangiddwayo. Bagiyise communication gadget emu kika kya Motorola ngeri mu kala ya blue. Ne basangayo ribbon ng'eriko people power emu era nayo temenya musango. Ne basangayo kino kyo kinnemye okutegeera naye nga byonna bye baasanze era nga kyekisembayo nga mu bino byonna bye nkusomedde temuli yadde ekyambalo ky'amagye yadde ekyambalo ekyefaananyiriza eky'amagye yadde ekintu kyonna ekigambibwa okuba nti kimenya amateeka oba ekigambibwa okuba nti kyandibadde kikwasa omuntu. Kati bino byolaba mu kifaananyi bino byo byogerwako ng'ebyasangiddwa ku kitebe ekya National Unity Platform. Kakati musajja wattu Akirewo Kivumbi bwe batwe bayaziza amakaage bye basanzeeyo byo bye bategeezezza wabula nga mu bye bategeezezza temuli yadde ekimenya etteeka temuli yadde ekintu ekigamba nti oba kyefaananyiriza eky'amagye kubanga bo bennyini babadde bakutegeeza nga bwe mbikugambye ejaketi 2 nga ziriko ekigambo people power tezimenya mateeka. Omutto gwa picha guliko people power tegumenya mateeka. Basanzeeyo amataaya 2 agasibwa mu bulago nga galiko ekigambo people power tegamenya mateeka. Basanzeeyo t-shirts 4 nga ziri mu kala ya red nga nazo ziriko ekigambo people power tezimenya mateeka. Basanzeeyo enkofiira 2 nga nazo ziriko ekigambo people power tezimenya mateeka. Basanzeeyo enkofiira endala ngeri mu kala nga naye eri mu kala ya white eriko ekigambo people power temenya mateeka. Basanzeeyo communication gadget kika kya Motorola mu kala ya blue temenya mateeka. Basanzeeyo ribbon 2 nazo tezimenya mateeka. Kakati bino byonna abantu beebuuza kiki ekyakwasizza oba ekyawambisizza Akirewo Kivumbi okusinziira ku lipooti ya poliisi oba abo abaakoze search mu maka ga Akirewo Kivumbi bye baategeezezza nti bye baasanzeeyo byebyo nga bwe mbikusomedde. Kakati gwe jjagenda mu comment section ombuulire bino bye byamukwasizza oba wandibanga waliwo ebintu ebirala oba oli awo bitayogerwa oba oli awo batasobola kubeera nga bateeka ku media mukutu gwa Redison TV. Njagadde kuwa report okusinziira ku basajja ab'ebyokwerinda kye bagamba nti gye bajje ebyo bye basanze mu maka ga Akirewo Kivumbi era nga byandibanga bye byamuviiriddeko okubanga awambibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.